TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Assalamu alaikum Ssaako. Ssaako, obulamu bumpeddewo. Obulamu buweddewo. Ngenze kufa. Naye amaloboozi ago g'owulira gateeberezebwa nti gafubutuka mu kkomera erimu eriri mu ddungu lya Saudi Arabia era nga kiteeberezebwa nti ga Munnayuganda ayitibwa Hasifa Nalutaaya. Nfudde. Omwana wange omuto oyo Swaba mulekedde poloti yange erikyazanga gamba oyo mwannyinaze poloti ngimulekedde yiye. Nalutaaya ono ebigambo by'owulidde byakulama embeera ezze ku bunnaabo nga batukolera vidiyo eno yalibanga yavudde dda mulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ne kampuni eyamutwala wano eggwanga Uganda Ssaako ne woofiisi yaabwe gye baamusindika eyo mu Saudi Arabia. Kampuni eri luddawa? Eri ku lw'Ennabulagala Kasubi Nabulagala Road awo ng'okkirira ku lw'Ennabulagala weeri awo gyesangibwa. N'omugamba mumulekedde mu bulamu school fees we kabanga kabuza akamumpeeranga empeera we bange mukaluubiriddamu nyampiranga oyo omuto. Kyenkulaga ekyo kiteeberezebwa nti yasibwa mu kkomera ate si mwezi gumu 2-3 yasooka kusibwa mu kkomera emyezi 4 ne bamugyayo ne bamutwala mu kkomera lya kampuni eno eyamutwala era nga muno yakamalamu emyezi 3 ng'abonyezebwa. Kimutwalira ennaku 2-3 okufuna ku kyokulya ng'ekifaananyi kyenkulaga eky'obukyera obwo bwe bumuweerezebwa ate nga okusinziira ku biweerezebwa mu audio babumuweereza ku kaveera. Ekikopo kyolaba wano ku bbali bwe babumuweereza ku kaveera mu kkomera ayinamu akakopo ako ng'abukuŋŋaanya ng'abuyiwa mu kaveera ng'afuna akajiiko ako kemulaba ng'alyoka abulya. Embeera ng'oli gyali mu mbi ng'ayongedde okunsindikira ka audio akalala bamukuba. Kati bwe nakimugamba ku lw'omukaaga n'addamu n'awuliziganya n'abantu abo. Abantu abo ku Sande bakeera bukeezi mwannyinaze ne bamukuba bubi nnyo nga banoonya engeri gye yakomunikatinzeemu n'abantu be e Uganda. Essimu yagiggyeewa? Essimu yagiggyeewa yasobodde atya okuwuliziganya nabo. Entabwe yava ku ki? Ebiriwo byonna byava ku ki? Lindirira TMO nga tukusumululira emboozi ssaawa 3:45 olunaku olwaleero era nga byonna ebyogerwa y'ono muganda wa Hasifa abitubuulidde ayitibwa mwami Lutaaya. Kati bali ne badumulumba ku Sande ne bamukuba bubi nnyo ne bamuyisa bubi. Bamuyisiza ddala bubi nnyo. Nga bamubuuza essimu gyeri n'abaga sigiina. Kati engeri gye yali mu kiyumba ekyo waliwo be yasangayo be baali basibiddeyo nga bo bamanye enkola yaawo nti bw'okommunikatinga n'omuntu wo n'akimanya abantu bano bakomawo enkeera oba olunaku oluddako ne baagala bamanye wakommunikatinze otya baba balina okukuba banoonye engeri gye wakoze eki gye wakommunikatinzeemu. Oluvannyuma lw'okuyita mu mbeera ey'obugigi omukyalo ono kiteeberezebwa nti mu kkomera lyalimu eriri mu ddungu abonyezebwa nga takyasobola na kutambula yeebaka wamu ne yeewalula mu mbeera byonna ebimutuuseeko. Alina Sseeko gwe yatuukiridde okusobola okumuyamba ne Sseeko oyo twogeddeko naye n'atuwa obutambi kwe yasinzidde okwesitula okgenda ku kampuni eno ku woofiisi zaayo abateeremu n'ebyavudde ku kampuni. Omukyalo ono bwe nali njogerako naye mu ediyo yangamba waliwo ne ssente ze babaggyako eza insurance nazo baazimuggyako ssente ze yalina okubawanga bo nga bamututte babagamba nti emyezi bwe giti gye tutwala baazitwala ate n'ezize ze yakolera nazo ne bazimubba tebaamusasula. Ekiringako baamusasudde kwe kumusiba. Kati bo balwana kulaba nga bamuttirayo babeere nga tewali ababanja. Ka insurance ke baasuubiza
sente bazitemako eri tekaliyo sente bazitemako ne bazitwala ezize zennyini zeyalikoledde ez'omusaala nazo talina nazo bazitwala kubanga omukyala kugamba yakola emyaka 2 mufa ky'okumusasula nga batemyeko ezaabwe eza insurance omusaala gwe yalina okusigazaawo nagwo tebaamugumuwa bwe bamuzza ku kampuni baasi bamusibe naguno ogujjo agenda kufiira seeka bwe baleetanga maiti yange ogendanga n'onziika naamya abantu abalikka mu ntaana kubanga omu ku abo abalikka mu ntaana okunteeka mu mwana ndaani naye obulamu bwange bugenze. bingi bye tunnyonnyodde mu pulogulaamu y'olunaku olwaleero omuli ebyogerwa kampuni oluvannyuma lwa okulajjana kw'omwana muwala ono munnayuganda gwe baasibira mu ddungu ne kampuni biki bye yabazzeemu okwegaana okubuzaabuza okuwuddiisa ssaako n'ebyo ebyogeddwa ebitakakasibwa oba babikolako oba tebabikolako. Tinasembyeyo nga nvudde ku kampuni eyo bambi ng'omukyala nsindikidde odi ezo muwulira alaamye sinnaddamu kumuwuliza kampuni yennyini yekonekitinga n'abali eri tennaddamu kunkubira kasimu kati simanyi oba omuntu yafa oba gyali naye okusinziira ku voice gye yasembayo nga nnaamira nangamba seeka gamaanyi gampeddemu nfudde nze ndowooza omuntu oyo yafa nkakasa omuntu yafa so ndaajanira kampuni eyo bambi etuwa omulambo gw'omukyalo oyo ngugabire family yakuweereza obusembayo okusinziira wawulira nga amaanyi nga gamuweddemu nannaamira seeka munnange mu maiti yange eno ojobeerayo oba jeneza yange seeka obeerako n'onkwatako seeka bwe babatuukanga okukka mu ntaana okanga mu ntaana. Yandiba pulogulaamu gy'olabye ku TMLine television naye lwalibanga lwe lugendo olw'okuyamba omwana muwala ono tumufune nga tannaba kufa kubanga nategeezeddwako mu bifaananyi nti kyolaba ekyo byebigere bye baamukuba bizimba buli lunaku ayeewalula bwewaluzi mu mbeera yonna gy'ayitamu nga atokyaringibwa akubwa embeera gy'alimu yakufa kwereere obulamu takyayina ng'ali bubi nnyo ku jeneza ye ngenda kubeerawo mu ntaana ye ngenda kukkayo mwana ndaani eyo gye yagambye okumwebasaamu ngenda kumwebasaayo nga bwe yandabye nga bwe yandagidde bwe yannaamidde sebo nze ntuukirize obweyamu bwange bwe neeyama ku bantu ababa bagenze ebweru era ntuukirize n'eddaame ly'omukyalo oyo nga bwe ntera okutuukiriza obweyamu bwe batera okundakira nga bagenze ebweru. Tosubwa sharinga vidiyo eno essaawa 3:45 tusalire wamu amagezi ebyonna byonna nze sibirumamu nga bwe byogeddwa mu ebiri tulabe ekyokukola. Buli muntu alina bizinensi nga tetambula kankubulira abakusinga kye bakusinga. Bizinensi tosobola kugikola n'otagitwalira bakasitoma basuubira kugulako n'osuubira nti enaatambula. Ennanga ya bizinensi ennaku zino abantu gye balanga yakyukira ddala. Tekyaliyo omuntu alina budde butuula kwata remote abantu balina masimu gaabwe mu ngalo obudde obusinga babumala ku smart gadgets. TMLine television y'enkola ennyangu gy'osobola okulanga mu bizinensi ku mitimbagano ye TV online ekanyuga ekifaananyi ekisingayo obulungi nekikanyugiramu ne bizinensi y'abantu ne bagitegeera. Tofaayo ku muwendo tujja kukaanya yogeraganya ne TMLine television oba otuli mu bya bulimi oba oyina bya mikono by'otunda oyina dduuka oyina services gamba mu abalina emirimu gy'omutwe langa ne TMLine television ku intaneti. Ensi yagaziwa dda buli wamu basobola okugulako so teweekuumira mu dduuka lyo oba teweekuumira mu nnyumba yo yonna ate tosenguka genda gye bakuggyako miwendo minene awo wennyini w'oli osobola okusinziirawo n'otuwa ekirango bizinesi ffe ne tugikusaasaanyizza mu buli kasonda k'ensi oba giyite global village
mwena abalina services bano bansuubula bweru bano banyina mikolo nambaga nyinayo bivulu mwenna tusobola okubalanga ku miwendo emisaamusaamu egijja mu nsawo yo ate nga gikuwa ekyo kyennyini. Intaneti gwe mulembe oguliko, social media gwe mulembe oguliko kw'osobola okuyisa business abantu ne bagitegeera ekolerawo ekoleramu obudde emiwendo mitono ate ng'osobola okwepimira bantu bameka abasobodde okulaba. Kaakati muve mu layini ezo musimba empanvu jangu ku online tusobole okulangira business yo etuuke ku bantu bonna ojja kuba ku masimu ago osobole otubuulira naffe tuwogerezeenye naawe ku ngeri ennyangu gye tusobola okulanga mu business yo wano ku TMO online television.